bampita muganda wa Sobia lwakuba nti nafuna zino scars nekino nkyebaliza mukama nti obulamu nabukola ki kuba ekintu kyantema guno omutwe kinkutula kino ekibegabega era nsikyasobola kudda n'obwongoba n'omugulu guno gwasanyalala n'ekyenyongera okubaza mukama fe atukuumye atwagadde. Kanyongereko katono ku accident. Awo accident kuba ono ye yagenderawo mukoma. Mu nziza eyo waneeno ayimiriza owa boda tannambululidde kyekyabatumira kati nze awo kati wayimiriza owa boda maama woono yakukkiriza ate maama wo yakkiriza ono mama wange seetaaga mmanya tutwala empola yakkiriza omukyalo yaliiwo wange yali ludda zinali kyetwala senga yakukkiriza okubeera n'omwana ono ffe twatandika nga namufuna waliwo myaka emeka namufuna 2015 nga muli bato okiwulira kati nze ndwali nawo ndi myaka 28 muli bato bange okiwulira naye namufunamu egyemweri ebbanga senga wange nga bagezaako kwogera senga wange ekyamunyiza ku mukyala wange kyali kimu ono kumenya mutima njagala okwesula mu tulemadde olinamuko ekirowooza nti famire y'omuvubuka tekwagaliza kuba na mwana waabwe ekyo kituufu Hadija kituufu. We've seen it all. We've fought battles and we are still fighting. nga biriwa tubuulire mukwano akaseera ka accident, it was a very very trying moment. A very trying moment. Okuva ku bino nti twafunye accident eyo trying moment ebigambo byayogerwa omukazi alemadde kuba nkugambye nekituzingira wamu ate weewunye baganda bange ate bo tebategeera nti tufunye obuzibu because they went ahead of us nga banguwa era bo ne balinnya ne bagenda ku church nga tebalina kye bamanyi basaba batulinda tebakola ki engeri church gyeri nnene ne bagamba ndowooza batudde walala kakati nali nina mukwano gwange bamuyita Jackson omwami ono amumanyi era we twali tufunyeemu obutakkaanya nagendawo oyo mukwano gwange oli ayina mukwano gw'omuwala gw'olina mukwano gw'omulenzi Jackson mufumbo yadde famire ye nammo kitegeera sinnabitegeera oli agambye mukwano gwange omuwala ye yayoola omwana ono mukwano gwange omulenzi ye nagenda n'ensula mufumbo ye ne mukyala we kale mikwano gyaffe they come our place kati wetufuna obutakkaanya obakubira onankoze kino you get oli omusajja omwami nayogera noono omukyala nayogera naani teri mba amagumba ne bamutwala mu mulago omupya bwe balaba nga awo kumpi nsobola okumusisinkana ne bamutwala ku orthodox kati famire yange nga takyasabamu accessinga kuba ne mulago bagendangayo ne mbabuuza ali atya yazze engulu alidde okitegeera because we share the same friends nga bajja ewange ne bagenda ewuwe kati bamutwala ku orthodox nga tetumulinaako ki access ne bamugamba omukazi mukyawe omukazi akulekeredde mukazi ki nobeera mwene embeera n'atakubeererawo Ivan yakaaba amaziga naye bano banne bakola nabo ku stage ngamba kubira nembabuuza ali mu mbeera akyakaaba bukabi kyokka baatuganye omugamba so ekitegeeza famire y'omwami wo yamujja mu ddwaliro mu mwali n'emutwala awalala agenda okudda engulu ne bammakinga okubirivinga nti gwe tolina ky'omuyambi ndi mubi nnyo nnyo nagamba mukazi wange ebbanga lyetumaze ne Grace si ye muntu eyandinkoze bw'atyo bangambanga oligeyogeddeko Jackson yajja mu ddwaliro maama wange yaŋŋamba namukwata ku mabeere namweweeta buye yatusanga mu kasenge nga tukola mukwano ne Jackson kati nemugamba muka Jackson mumanyi Jackson ngaffe tuli family friend oba Jackson yali amukeberako by mistake n'akoona ku mabeere ekituufu kiri nti ne mukazi wa Jackson yaliwo sobola kukwatibwa kyosobola kujja na boyfriend wa baawo nakwatirira oli mulwadde ate nga kola ki tuli naye waneeno nagezaako okusimu zaabwe nga bali mu kyaki bambi nakuba paka ekiro okusaba nga kuwedde n'abakwasaganya maama musaba lunaku lulamba
erwawo tebaayo break tebaayo kulya tebaayo ki anti pastor arwawo okujja musooka kubanga awo mu break bwe muliiraawo keberera ku ssimu ago oli waddembe kuba kantini eri munda mu church oli waddembe ogenda ku kantini n'olyange era wowuliriza ekigambo ne kuba baali wali mulago ku church bayambuka bwambusi nga babuuza woodi ki nga bajja nga bagwawo ekigo kojja wange bamuyita Kajubi Robert era nnyongera okumwebaza yakola omulimu gw'amaanyi najja nabako omuntu gwe yakontakitinga ow'oku church n'akwasaganya nabbi n'atusabirako n'agamba tebagenda kufa n'oyo ali mu kkoma tagenda kufa bagenda kudda engulu nabbi nga yagamba yes nabbi Samuel Kakande yatusabira kaakati kati famire yange yali stuck mama wange famire yaabwe omwana wange famire yaabwe inze ndi famire yaabwe kitegwala mu bakyalibe nga nze mbeera waka mbeera bwadi namugaa leero nkwesiba kalenge tugenda babiri kati accident eyo ng'emaze okukukuba bakugiza ebyuma awo ogenda owona ebyokulya byo tebyakosebwa Hadija mwaddamu essanyu ly'omumaka ne mulifuna twaddayo ku review twebuuza ku basawo anze mbulungi ate gwoseka kino kiri important twaddayo ku review tusanga abadokita batukolako abakola ku mukyalo ono n'otugamba ebyuma biri sayidi ndala n'ebino biri sayidi n'ekyokulya kiri walala namubuuza okyalumwa ebyokulya owulya birimu obulumi bwonna namugamba nedda namugamba mwelira ebintu byamakasale mukola ki timuzaala azitamuteekosa okuze kwata govuga gaaliyo nga olina ogivuga kyanza amanyengeri gyenvugamu agaali gange olwo lwe muva ku review mwasula muserebure naye obolamba nenyinza obutalabuuza kolwo lwe muva ku review mwakuba fireworks twakola ne ka video kagoyinga kuba twabayo twewaana kali kuti twakola kutwaviirayo twalivayo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi ndi n'abagenyi bange bano it's a family. Njagala mulabire ku bantu nga bano bembeera ndeese bakwano. Mufunemu ekyokuyiga nti Katonda asobola okubeera nga akutadde mu mbeera emu naye n'abaako kyakukolera nekikwerabiza embeera yonna mu bulamu bwo bw'oyiseemu. Eno family gyolaba yafuna accident omwami n'omukyala n'omwana waabwe. Omwana balina bwe bamusanga nga agudde nga tebamanyi oba mulamu oba yafudde naye Mukama n'abayamba paka kati wano we bali. Simanyi ensonga naye ensonga zaabwe mpanvu. Mwebale kutulaba bannange, mwebale kusubscribinga yeze HK Media Hadija Kigozi. Bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Mbajjukiza nti abanakyo T-Hub be bakafulu mu kusala weight. Kobe mwami kobe mukyala banonyeko ku namba yaabwe y'essimu bakuwa amajaani gaabwe oteeka mazzi ganyogoga oteeka mazzi ganyogoga sigoocha bajja kuba gakolako bulungi nnyo. Sayisa okubalaba naffe okusanga Hadija oli otya tuli bulungi bannaye abali mulaavu nga muba munyirira abali mulaavu nga muba munyirira Yesu yabanyiriza atubeereddewo sembeze omwami oli ali mu kuwa omwana caayi abasajja abalala balabireko mutereeze bulungi mu kamera yaasi mumulabye ezzazi kati bano kyolina okumanya obufumbo buyina ennyuma gye bubanyumiramu. Grace oli otya buuza ku bantu bannange abalabi ba HK Media twesiimye nnyo okubeera wano eno ne Hadija Kigozi nga mbabuuzaako omusibya mutya muli muti eyo
Amannya agange nze Namyalo Grace nga ndi n'omwami wange Matovu Ivan ne muwala waffe era nga we twafuna accident eyali etumazizaawo obulamu naye twebaza Katonda nti no tuli balamu era nga tumuweera obujulizi. Abaagala n'obataddemu bulungi mu kamera ensi ebalaba bulungi ensi bannange. That is very amazing. Mwe mwasisinkana mutya? Twali tusoma ffenna kuva mu high school. That's good. Twali tusomera Kawala High School. Muli bantu ba mu Kawala? Ddala. Tuzaaliddwa era ne tukulira mu Kawala ffenna era ne twesisinkana ku ssomero lya Kawala High. Bambi ekyo nga kirungi. So kati bino byabatuukako bitya? Olunaku lwakyanga olulala Hadija lwali lunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi nga 28 January omwaka 2024 guno gwennyini. Juzi. Yes. Ne nkubira mama wange essimu ne mugamba mama tugende tusabe. Ekiwulira nambuuza naawe ogenda tukulinde. Mugenda kusabira wa? Tusabira ku sinagoga. Bwa Pastor Kakande? Yes, church bamule bamaze okugigulawo. Kati nangamba jangu nsisinkane wano ewaka tugende ffenna. Kati omwami nantwala ku paka ewaka ewaffe. Kati ne mama ne mulinda ne baganda bange. Kati ne tutambula nga tuyita eno Kawala then tulinyira wali tugende wa Emulago. Kakati nga tutambula twekutte bulungi ne mama wange twali twekuttewe bati mama nga yasitudde kano ka baby mwana we yali wa myaka yali wa 2 months myezi 2. Yes. Kati nga baganda bange basitudde baaga y'omwana oli omulala akutte Bible omulenzi nga tutambula ne tugenda ne tutambula ne tuyita ku Northern bulungi nga wetunyumya mama n'omwana kubanze wembeera ne mama wange tulinga ba Luganda era bamu balowooza tuli ba sisters engeri gye yanzaala ng'akyali. Munange ono atusanga omulundi ogwasooka naga gwe mukazi wange lwaki otambuza ebigere ne mugamba byenjagala yatusanga awo nga ku Church ya Glory ne tweyongerayo ne tukkirira n'addamu n'atusanga nga tutuukidde yali ali mukola ng'akola rounds mboza amali wetu wa mwami akazindaalo nali nze n'omuvuzi wa boda era nambyanza nga mpitayita mulala lunaku lwa Sande nze ne mukyala wange lwatufunye mu butakkaanya ng'omanyi ebyofumbo bibaamu abadde ebyo tabitubuulidde atulowoozesezza nti obufumbo buli okke era akizaleemu zibeeramu kati yali amaze ennaku 3 nga tasula waka nga tasula waka ng'asulawa ngali waabwe mama bw'onyiga ogenda bugenzi bw'otyo ojja kukomawo omusajja nga bamutute toyina kuva waka onyigira mu ddiiro eri nze nkubuulira mukyala wange nemugamba ne ku nnaku z'omaze nga tasula waka lwaki tobeerako waka nangamba watwagala gwe kuntwala wa maama nge nensabe yafuna boda ekolaki entwala mutima engeri gyenjagala nnyo mukyala wange nga akankati tuba tugende nkutwale ne muvuga ne mutuusa ewaabwe ne twawukana nenzira ku stage yenkolera kati tuba mba nfunye omusaabaze nga mutwala mu kisenyi kondinzumayo wenengera mukyala wange ndi proud naye muga mwange uyo mukyala wange mama Gabi nemulengeza nemukola wendi nkolaki nkulaba nkomawo nevuga picha okujijja mu kibuga najja goba mukyalo ono kati ogwokubina ddamu omusanga twesinkana wansi mu junction ye Kawala mutawawo awansi Kawala webatunda pichipichi bawe bazitemera ng'onatera ku muzikiti awo nje mundagirira nno oyinza okulowooza manyiyo naye kati abamanyiyo abatulaba bo bategeerayo mu katoogo kati mba nakamala omuteekako wenti ku boda nga yakamala otuula nga maama we mugambye Nazala mugambye nfunye wa boda muyimiriza agenda okunfugira Nazala nga n'ekirala njagala kumanya mukyala wange agenda asabirawa leero
wasegedde najja mutwaye ndabe gyagenda okukola ki okusabira leero kati wa boda bambye mukama omwoyo gwagulamuze site yalama bayina mala omuyimirizawo enti ng'ayimidde apaakinze bulungi kati nange awe naviirako era kyova olaba abasinga bampita zike olwezina enkubu zennamu no bampita muganda wa Sobbi tunula mu kamera bampita muganda wa Sobbi lwakuba nti nafuna zino scars nekino nkyebaliza mukama nti obulamu nabukola ki kuba ekintu kyantema guno omutwe kinkutula kino ekibegabega era nsikyasobola kudduka n'obwongoba omugulu guno gwasanyalala nekyenyongera okubaza mukama fe atukuumye atwagadde kanyongereko katono ku accident awo accident kuba ono ye yagenderawo mukoma mu nziza eyo wano eno ayimiriza owa boda tannambululidde kyekyabatumira kati nze awo kati wayimiriza owa boda kati ye maama wange agamba yalaba ekimotoka kwe kukasuka omwana ono n'amukasukawa n'amukasuka ebbali amutaase okitegeera kati ye maama wange kyamuwoolako enviiri zonna zasigala awo luno olususu lumu omutwe okitegeera kati nze nekinkuba eri eno left side yonna neefuna obuzibu kyova olaba era olabye nga mpenyeramu n'omukono guno era wenkola emirimu guzimba ne wano eno nayinawo enkovu naye egenda ekola ki ebula kati awo omwana yamukasuka bukasusi yagwa yonna gy'asanze yakwata akaana n'akakasuka akataase kaleme ate nti esooka kasuka nekagwa nekakubawo eno twebaza katonda kagumba kakutuka kuno okugulu kwa left katulabe era naaba yavula n'oba omutuuzi omulafu n'ogulu kukola webati baali bamuteekako ekisementi ku myezi ebiri kaakati awo ono ali unconscious nze ngenda okudda engulu nga waliwo eddwaliro eriri awo okumpi nga we batutadde mu maaso gaalyo nga abapoliisi bazze kati nga ndaba bwenti naye nga sibitegeera kati then abantu ne bakwata bebi ono ne bamuddusa ku ddwaliro baliyita Jordan era liri awo kumpi mukwano gwange muwala tundayamba kutubera gutukumula onogamba olina ibawo ku stage ku mwana akola mu kabaala baali agendako ebyanzaamu mukama kwe kuyamba yalaba ono omwana ng'amukola ki n'amutwala ku ddwaliro baliyita Kimera liri awo era omwana yali amumanyi nga wa myezi ebiri era amumanyi tosobola ku identify nga mwana kasaalabo akabenje tuli common figure mu Kawaala futuruddemu muli baserebu ba Mukawaala mukola biki mwe baserebu b'e Kawaala batuzaala omwo nzaalwa ya Mukawaala kati yategeera nti mmwe mufunye bagenda okulaba amatovu alambadde wali mukazi waali wali nazaala waali wali omwana ali wali n'abantu abalala Gayi n'ategeera nti bano omuwala n'ategeera nti bano amanyi yanyongera omwebaza ekisa kyakola ne bakatwala mu omuwala wuuli mwebaza banaye nkwebaza erinnya sirye naye erabira omutwe gwafuna memory loss naye mukwano gwange bale kuyamba mwana wange ono n'omujja wansi omuwa first aid yasookerwako amutwala kamutwalete emulago gye tuli kati awo batuteeka mu kabangali ono nga ye azirisa avuddeko mama nga genda okulaba azimbye feesi yonna bweti kino kyonna tekiriiko enviiri zonna zasigala awo kati nze ngenda okwewulira ngeno paati sigiwulira ey'owansi nembuuza mama tunaatereera nangamba tujja kutereera tewatyanga olowooza okugulu kuvuddeko saatya naye obulumi bwonna nababuuza omwana wange aliwa mama ngamba katutuuke mu ddwaliro ne batutuukusa bambi waliwo omusajja omulala gwe baali batutadde naye mu kabangali wewe gwe basotaye n'afuuka capati yasigala awo mwategeera nti yali ani bano abaali just awo ku kkubo ye yali awo akaduuka ke katunda bizigo yali asala nga twalya kasitoma bizigo n'afuuka capati bambi tusaba katonda omwoyo gwagulamuza ekisa kati omulala gwe baali batutwala naye mu kabangali ye bajjayo bustretch awo mu kazolite we yakutukira nentya nga ndabyeko omuntu wakutuka because babujjayo ffenna batujjeeyo ono bamutaddeko ne mama nga bamutaddeko n'oyo omusajja kuba be bantu abaali bakyalimu obulamu bwe bagamba batwale wa
Mulago naafa n'entya kati ne bwe batutwala Mulago batwawula ebitanda naye kati abantu already bali babaga because we are famous kale mumanyikiddwa Matovu ne mukyala we bafunye obuzibu bakola nabo ku stage badduka zambwa nyongera okubeebaza bagayi mmwe muli baddala bajja tebagamba nti oba bafe kuno yekka basonzeewo awo akasente ak'amangu ne bantwala mu x-ray engeri olunaku gye lwali lwa Sunday famire yange yonna esabirawo Pastor Kakande bonna baali mu church okuleka jjange yali yeewaka era ne bagendawo kubanga bamanyiwo bajjawo ku mukolo ne bamugamba no muzzukulu ne bbaawe ne muwalawo bafunye obuki n'agamba ate bbaawe abiyingiriramu wange onaavudde wano ne maama we ne baganda be ate baganda be ne baganda be kugamba kino kyabakuŋŋaanya mwenna famire ne kituzingira wamu ate weewunye baganda bange ate bo tebategeera nti tufunye obuzibu because they went ahead of us nga banguwa era bo ne balinnya ne bagenda ku church nga tebalina kye bamanyi basaba batulinda tebakola ki engeri church gyeri nnene ne bagamba ndowooza batudde walala kaakati nali nina mukwano gwange bamuyita Jackson omwami ono amumanyi era we twali tufunyeemu obutakkaanya nagendawo oyo mukwano gwange oli ayina mukwano gw'omuwala gw'olina mukwano gw'omulenzi Jackson mufumbo yadde famire ye nammo kitegeera sinnabitegeera oli agambye mukwano gwange omuwala ye yayoola omwana ono mukwano gwange omulenzi ye nagenda n'ensula mufumbo ye ne mukyala we kale mikwano gyaffe they come to our place kati wetufuna obutakkaanya obakubira onankoze kino you get oli omusajja omwami nayogera nono omukyala nayogera nani oba otegeera that relationship kati gye nagenda ne mbaga Ivan yankoze bwati ne bwati nagamba soko Ivan yali akoze eki sijja kulimba sijjukira memory yabula I swear sijjukira oba yakijjukira akyogere Ivan wakola ki Grace naye Fabwela walowooza tukwana nnyo koro ka message kajja like no siku message kulwayo walwayo ngono ndwanga onogamba nti bikati nga enkuvuganiza okuvuga leero gwe like nondwisa mnesikuba simu oseged nenkulisaamu kubira amasimu ate nenkulisaamu nti like but like nenkunga naleta no Casablanca namugamba nninda ontwale n'egundi ontwale n'ekindi onzizeeyo kasitoma wo wabulijjo terijali ku dduuka gye nno mujjawo nesimu kimirawo mu budde oseged kyawo ne mugattira awo anotuukanga azimbye ayagala kukwabika mu nju kira nawe omanyifa abasajja asaali mu nju naali ku dduuka kati nga ndaba obudde bugenze nkooye nina omwana omanyi abaana bakooya weyajja ne mugamba gwe sigenda naawe waka nasala busazi paka ogenda ate n'omwana olwaki wali togenderawo nga tannatuuka obwo obusungu bwa kisiru nanti nino mulaga ayina okujja mulage nti ate mukangende n'omwana kati wogwa mu bisodde nebibalya osanga omusezi n'abatwala n'abafumba enva ennaku zino abasezi bangi kaakati nali nva kwogera n'oyo mukwano gwange remember nali nkyaliko obusungu ne mukubira naŋŋamba anti naddayo ewaka onanfuga ntwale ewa maama gende tukole ki tusabe nemugamba mwana nze ngenze ku kyaki naye tujja byogerako Ivan tujja conferencing essimu obanga waali ensonga tukole ki tuzimalirize naŋŋamba kaali ye muntu gwe nasembayo okwogera naye okitegeera kati tutuuka mu ddwaliro nga enamba nina ya mamange mu mutwe nina ya Ivan mu mutwe nga siina namba ya muntu ndala yonna amasimu bagatubyeko kuba eyo ono bagimusokola yali muno mu nsawo nze nali ngaininze consciousness ne bagimugyamu n'obustokisi n'engatto omubbi n'agamba buno obustokisi bukyali bulamu nabwo bujja kukola n'abusonseka mu ngatto n'abutwala naye nga siina kyangamba nti oba kale muntu weemu contacts okitegeera kati ntuuka ntakula omutwe nga ngamba omu kubajja genda ku Facebook onoonye enamba y'omuntu ono okitegeera nga bamukubira oyo mukwano gwange nga mumugamba
ono Namyalo Grace omumanyi afunye accident ne bbaawe n'omwana waabwe yagwawo ekigo n'agamba nakamala kwogera nabo eddakiika si nnyingi n'akuba ku simu yange nga teriiko already baagiggyeko dda kaakati ne njogera naye ku simu ne mugamba kubira bakojja bange kubanga yandibakubidde maama wange naye tukola ki tuli naye waneeno nagezaako ku simu zaabwe nga bali mu kyaki bambi n'akuba paka ekiro okusaba nga kuwedde n'abakwasaganya. Maama musaba lunaku lulamba. Erwawo. Tebaayo break, tebaayo kulya, tebaayo ki. Anti pastor alwawo okujja. Musooka nkuwa kubanga awo mu break bwe muliira awo keberera ku ssimu. Oli waddembe kuba kantini eri munda mu church. Oli waddembe ogenda ku kantini n'olyangera owuliriza ekigambo. Ne kuba baali wali mulago ku church bayambuka bwambusi nga babuuza woodi ki nga bajja nga bagwawo ekigo. Kojja wange bamuyita Kajubi Robert era nnyongera okumwebaza yakola omulimu gw'amaanyi najja nabako omuntu gwe yakontakitinga ow'oku church n'akwasaganya nabbi n'atusabirako n'agamba tebagenda kufa n'oyo ali mu kkoma tagenda kufa bagenda kudda engulu nabbi nga yagamba yes nabbi Samuel Kakande yatusabira kaakati kati famire yange yali stack mama wange famire yaabwe omwana wange famire yaabwe inze ndi famire yaabwe kitegera balaba n'omwami wange naye afunye obuzibu kati ate ng'ono embeera gy'alimu asabusa aliwa omwami omwami ngiye nga sabusa ali mu kkoma omukono kino kikutuse kirengejja bwe kiti amutunga butunzi guno nga gumenyese guno era ndowooza ogulaba bamutunga mutunge eggumba lyawo wano kintu atondaga kyeŋŋamba wano wajjawo ebbwa ne wamenyeka tewajja bbwa munda n'awogoka ne lireebera bweriti kati ne bamuteekako ekiseminti kuno kati kojja wange n'akulukusa amazzi ganga mulaba nze nali sinamanya bye nalwadde ate nze nga bandaba nze ndi mulamu nina bugundi butono nnyo kitegeera nga bagamba obona ali mulamu x-ray egenda okudda ng'ekiwato kyonna kyakutuse kyensonga lwaki nali sifiiringa paati eno abantu nti bo batoye bafa ne bagamba bafudde internal bleeding tutafuniriza ku musaayi banteekamu byuma hadija nsobola balaka tutuyambulira tewali buzibu tubitegedde kati n'atya nnyo n'agamba kati omwami agenda kufa omwana waffe afuuke namwandu maama we wuuyo yonna ekimotoka kyamuwaaseeko maama we yaliwa maama wange nkugambe naye yali mu accident aliwa nti kati naye ng'ali mulago kati yawona yawona ekyo kyembadde mbuuza yawona bulungi n'akulukusa naye oyo anaddako enviiri zikuze bizenkananga zona ku nkovu enkovu ezzeeko enviiri wano kyamu atera kuteekako wiigi kati n'agamba omwana wabeere namwandu ku myaka emito gino tukoze tutya kati famire yoono nayo nejja ne batujjanjaba kale mu mbeera bwetyo ne babeerawo naye nga beeraliikirivu ono yamala ennaku 3 mu kkoma taddangu bwe bajja bwe bamukeberako bamukwatako we bati ebyokulya oba babiyisa muki simanyi bangamba nalesinga kunywa bunywa nga we bakuteekayo ebyokunywa mbigenda naye emmere ndowooza kino kyayongera okunyweza omukwano gwammwe ne bbaawo ali anoba nanamugamba tolina gyolaga ebyadija nga tubitadde ku bbali nga nina obulumi obw'omwana bamuteekako ekiseminti era mukakojja wange oyo n'amutwala jjukira omwana abadde ayonka ne kojja wange Kajubi Robert n'agamba omwana tomweraliikirire ebyomwana biveeko weeraliikirire ku bulamu bwo such that you get better bambi bamulabirira bulungi era olaba omwana adijanyirira kubanga twakamugjayo bbanga siddeni nga tuteredde kati ye omwana we bamutuuseeyo mu ddwaliro bagamba buzibu ki obumuliko bamukola x-ray ng'amenyese
bwati kisambi nga kimenyeseemu ne bamuteekako ekisementi nga tafunye buzibu bulala yafuna ono omwana yafaanana ani Ivan yafaanana ani omwana mwena aba parents sirabako gwafaanana twaligambye yafaanana Ivan naye omwana mweru anti owaabe bwabano beeru ate Ivan nga si mweru kati ono alina gwafaanana ewammwe obweru masengaawo basenga mukyala mweru nnyo mulabe nno waatunula yafuna amabwayi muno we muti naye ebisigadde ng'ali fine nenzisa omukka kati mwe mulinamu endowooza yonna egamba nti kino kyali kiba pulaningiddwa oba lwali lugwe nabbi yagamba atya nabbi yabagamba atya nabbi yatugamba tetugenda kufa and we took the belief anti we wali onkubira essimu wangamba nti nabbi oba yabagamba mbwe na accident egenda kubatuukako before nga naakazaala tulina abaana basatu naye naakazaala second born tugenda okusaba owulira naye eno yo profesi kale oba nkikunyonyole ntya Hadija ogenda kinnyonnyola nga bwe wakinnyonnyola ku simu nkitegeere nali naakazaala omwana amwe believer okitegeera era nzikiririza nnyo mu ddiini yange ne Ivan naye teyali mwangu naye nemumukirizisa he's now a believer teyali bwangu atya yali si mulokole Ivan yali si mulokole nabbi n'amusabira n'akyuka nabbi teyansabira kukyuka naye nsaali mulokole kuva kusomera alabika ono yakutwala ewa nabbi n'amubuulira ebizibu byo ne mu maka gammwe kubanga twalabako omugenzi omwe yali nabbi asabiranga abaagalana kati ffe ekyaffe namukwana nanze kusomero nze asinga obubbi as in thief yes backbencher ngera ngobaki penso bitabo abisibibba naawe ubaki mudomu oze n'essimu oze n'essimu bazigana kusomera kati ngazi kolekita asagado yagala calculator kolekita kati nze nkimanyi wenjja nenkujjako ekintu kyo nenkibba tolina gyogenda kuloopa kubanga tebakkiriza tekkirizibwa ozi naye okwesege naye nafuna omukyalo ono abanafuna tutandika tuwuleza bu flying kiss ku ssomero yes nga ze ndowooza ngenda byanza mu byanze okubyanza kwava dda nga kwokola wava dda ng'obyanza ekitandikidde ku booda emanyi ngenda byanza mu byanze naye mukama nankwatirayo eŋŋonda tubeerawo natwala ku kyaki wa nabbi ati namugamba nze nsabira wa pasita kakandi bwoba onjagala tugende nze nengoberera tubukayo bafumbye amagi ewa ku kyaki babafumbira nga bagagabula kati nga nze ndaba basinza mu kyaki bakwata obusawo babuteekawo wansi tendo libakutte ate nga nze omutima gwange ofuna kyegamba obubbi buno wabugira wajja nabwo paka eno ne mumala okusoma n'osigala ng'okyali mubbi bwakoma ku ssomero kasa yafuuka prefect ono kane mmanya nti nakyuka ng'oyita omuswaza yes sipiika kati sipiika kiba kifo ky'amaanyi Hadija owa debate sipiika w'essomero ekyo ekifo wasomeranga ebifo ebipya bizze mu masomero ffe twakoma ku chifu judge anti twayinanga wova ku head prefect odda ku head boy head girl speaker kati ffe nga ffe ababeera mu kakiiko ako kitegeera so nga talina kukola kikunswaza head prefect speaker samulekaayo ndi wa bifo ng'okulira parade gogiridinga you speak for the school everything and that's amazing like it makes sense okitegeera naye ng'ono
ayina okukola bw'aba ayagala omukwano gutambule ayina okulaba nti nutanswaza afuuka era kati ne ku ssomero bagenda okulaba ng'akyusa aguze ka yunifoomu akapya eyali takuba kikalu akuba ekikalu asibwa omusipi obuguwa bwe nga tabusiba sawa bina ka blush kabeera eyo bagiyita laavu okyusa ku mpaka kosambali okyusa buli muntu nga yeewuunya matovu akyuse kubanga yali nti nga bw'oyogera ku basinga effujjo matovu tabulamu banoise maker nga tabulamu ne bagenda okulaba ng'akyuse awo nga muli mu class ki form 1 6 yali akusinga kiraasi era nga gwe wasoma mpola ng'alinda afuna omukazi ati nga yasoma mpola n'asigala mu bibiina si kusigala mu bibiina kati gwe wali mu S3 ngo nali mu senior 6 nga gwe oli mu senior 3 kali fe nsoma yaffe asoma okuze twatukuze naye nga like empere yange yali nzibuzibu anti teyakula nga bazadde so what ne balwawo okumuweerera nga wonoba oyamba ono omwana emukulekera nga ennyamba gy'omuyambamu osegedde si osegedde kali ngaosomolako ttaamu nga tosomye ffe senga waffe yavaayo nankwatako omulundi gumu nanzayo muki mu ssomero kuddamu okunywera osegedde kati awo kubeerawo ntubeerawo awo wenasinkanira ono mu siniya 3 tubeerawo awo siniya 4 nenjituula siniya 6 nagituula nitwewasa sinzi kyenalinonya musomero njagala mukazi mugezi nze saagala mukazi musirumwa nayinonya mukazi mugezi nga wagenda kusoma nakunoonya mukazi amazima amatuufu nga njogera nti Mukama Katonda wenayingira akawala hayi nanuulya kilasi ekyesi waggulu neŋŋamba nze ngenda funa omukazi nga siwa level yange tuze Mukama yakiwulya nyingira senior 1 nze nasomanga mmanyi ngenda wasa ng'osoma manyi ogenda kuwasa mubeere bafumbo nga mugenda mwena kusomera okumanya Katonda yatublessinga mu love yaffe tetwafuna challenge nyingi mu kusoma kwaffe nga basomesa batulwanisa kiwulira naye ffe abazadde nga mama wono yanzikiririzaawo nga lumu adding on that Adija nali mu form 5 ngo nali mu form 4 ekitegeera byatandika mpolampola tebyali obangambe ntya tebyali serious ne bifuukira ddala ki serious mama wono yakukkiriza ate mama wo yakkiriza ono mama wange seetaaga mmanya tutwale empola yakkiriza omukyalo yaliiwo wange yali ludda zinali kyetwala senga yakukkiriza okubeera n'omwana ono ffe twatandika nga namufuna waliwo myaka emeka namufuna 2015 nga muli bato ekiwulira kati nze ndwalinawo ndi myaka 28 muli bato bange ekiwulira naye namufunamu egyemweri ebbanga senga wange nga bagezaako kwogera senga wange ekyamunyiza ku mukyala wange kyali kimu ono kumenya mutima njagala okwesula mu mmotoka ono yakumenya mukazi muwala yeke yamenyako omutima mu nsi muno nze menya abaana babende emitima naye muwala yamenyako omutima nengwe eddala omusajja wamukola kaki Adija mbadde nkunyonnyola abeera kwesula mu mmotoka yanywa busima yanga buwala kitoko ababoda banywa kitoko akyaliyo ali wa boda ebiseera ebyo weesiri school okitegeera mbadde gamba lunaku lumu nga ndidinga assembly bulungi nga bulijjo ebitera okubeera kumbe abasomesa bagenda yitayo ki couples nga bayitayo couple bazisoma kati ono bamuyita ku parade owulira ajje to lead in the anthems byonna kati then yali abikola atya yalidinga nalidinga bulungi nga ali smart
kati Mr. Jambo n'agamba wabula neewuunya omuvubuka ono abaddewo senior 1 awo ndowooza nali ntuuse mu senior 6 nga tunatera okuva ku prefectorial body nga nona ali mu senior 4 abaddewo ebbanga lyonna nga yeeyisanga muyaaye naye ennaku zino yatereera simanyi ensonga lwaki yakola ki yatereera nga bakimanyi naye nga okitegeera ne bayitayo abaana bonna ne babagalamiza ne babakuba abakola coupling ono nga ali wali nga ndi wali neŋŋamba naffe nno batusse tebaatuyitayo just baatuyita mu office anti wali mukulembeze naate mulimu n'abakulembeze bebaakuba kyebamulekerayo kirasi gye yalimu yali nkulu yali mu senior 5 awo nali ntuse mu senior 6 ngo natuse mu senior 4 that is 2016 yango omukimu kati ne batuyita mu office ne bagamba tugende tuyite abazadde ne tufuluma bulungi kuba already nali ngende ewaabwe nga bamumanyi ewaffe nga bakola ki nga bamumanyi mama wange n'abagamba kyandimpawazizza amatu singa abadde na mukazi munne okitegeera naye bano abantu baki bakulu we baatuuka emyaka bakuze ne bwe mubagalamiza ne mubakuba essaawa ya leero tebagenda kwekyawa kuba bakulu. She's 18, this one is above 18. Tusabe kimu bakole ebibuuzo bakole ki bayite ne bagamba anti ono omugezi ono amusiriwaza okitegeera grade zaffe agenda ziteeka wansi ku lwono omulenzi nagamba kati awo munzirize registration wange mutwale mu registering ewalala. Kati njagala okuzza ku mboozi ddala entuufu ey'obunabbi waŋŋamba nti pasita yabalagula nti kino kijja kubeerawo nga tuddaawo nali naakazaala mutabani waffe the second born yali 1 month twali mu night prayer naye tetwali ku bbiri mwaliwa tuyina kale oba nkikunnyonnyola entya kale mwekwata ne musaba ekyoto muyina ekyoto eyo mu kyaki kati Adija iwa a believer ne mwekwata nga mwenna we muli ba mu kyaki ne mugenda ne mukola ki pastor Kakanda kyekyoto era abantu ab'enjawulo na bafuuka ba pastor besijja kumenyera kati mulimu era omuvubuka omu tumusinga obukulu bambi ya mwana muto amusabira naye ayina ekyenjawulo n'atuwa profesi n'agamba olizaala omwana ali kuyigiriza okulabirira abaana jjukira naakazaala ndi nakawere oli wa mwezi guki gumu okitegeera n'agamba something big will happen ekijja to test yagamba something big will happen ekijja okutestinga okukkiriza kwammwe kijja kutuukawo ku famire yammwe yonna naye omwana oyo gw'olizaala ali kuyigiriza okulabirira omwana w'olitegeerera amaanyi ge eŋŋamba kati abeewaffe nabo baalimu okitegeera ne bansekerera kubanga bakimanyi kale abaana nzaala ne mbalekera abaki abakozi okitegeera ne tugenda ne tukola ki ne tuyiriba ne bagamba gwe leero bakuyina ogenda zaala toyagala labirira abaana nti nze simanyi labirira abaana because nze muntu oba ngambe tutambula nnyo kwegamba bulamu nga mulagawa tubeera tukola Hadija ono ali ku booda gwobeera okolaki Hadija kati nze nina boutique oli agenda kukubira njagala luno olugweto lulina awo okitegeera nga mukubira tugende kyova ebiseera ebisinga tubeera bonna era bwe bawulira amatuufu afunye accident bagane mukazi waayina okubeera nga yabadde mumweyo accident most of the times we are together kino kyekyajjayo obunabbi pasita bwe yabalagula kati accident we are happening awo era n'akuba essimu n'agamba the prophecy has come to pass neffe tetwamanya nti it will be an accident yakubiraani anko wange oyo gwankugambye kajange kajuba yategeera atya nti nno omugudde ku accident amawulire gagowinga viral Hadija baana mu whatsapp n'obutambi naffe tubulina abakwata obutambi baali bangi ku YouTube channels ez'enjawulo ebigendayo ku TikTok abasinga batutegeerera online Grace bannange ogenda okulanga abantu bangi bakutuuseeko awo
n'akatambi naye yakafuna era n'agamba obunabbi itike mutupaasi kati nze neŋŋamba omwana era omutabani wange namuzaako mangu kuba oli watuyazi olubuto lwajja ng'ate ndina ku famire netugamba naŋŋamba tukoze tutya ne mugamba kati era togumeerawo kuzaalo kitegeera wendabira nti ddala kituufu mukono gwa mukama Hadija Katonda atunyize mu budde butono accident wetuba twagifuna mu January nze nava emulago nga saa kutuula banyingiza we batinga mulambo nga bansitudde abasajja abamaanyi 8 ng'obulumi bungi we baali banzije mulago mu mmotoka kyonna baagigira emitto we bati ne bannebasamu nge ne bankutta amagulu ne bankutta omutwe tebakkiriza kukoona mukannya konna due to the pain jukira bakutaddemu ebyuma naye naakava for surgery after 3 days ne bansiibula nga sirina ssuubi tinsobola okuddamu okutambula ng'amaziga gampitamu nga ndi awo banjalira kafaliso mu ddiiro okiwulira nga sirina ssuubi ne ŋŋamba ono naye ndiddamu n'entambula ono naye nga mulema kino kiri eno guno guliko ekisemi nti balikola ki bali kuguyunga mugamba naye obulamu bwaffe buliddawo ne butereera kati tulina ssuubi naye Katonda atukoledde ebyamagero Hadija ne tuwona mu bbanga ttono nnyo nakeera ku maaca ne mugamba nga bakyali be bajja ne bamunaaza ne bamukola massage yugete kuba yita saa kwenaaza kati nze nga buli kimu awo oba you get my point remember webase bwebasaawo nga mulambo kati nenkeera ku maca ne mugamba leero ngenda ku bucket n'agamba abasawo bagambye oyina kutuulako after 2 months ne mugamba ngambye leero ngenda ku bucket omusulo guno ne bagireeta ne bankwatirira n'ensituka nentuulako there is the way I felt life nga nali ndudde okukikola ekyo okutuula ku bucket nekozesa susu jukira nali bansiba pampa nga nkola awo naye nga buli we musulo we gunnuma nga mbeera mu maziga kati nga ndabira ddala mbatawaanya nali I was a person yali yeetwala mu washroom kitegeera ne kati ssaawa zino sisobola nga amaziga gampitamu naye nentuula ku bucket sadda mabega nimbaga kati ngenda kufulumako olwaleero wabweru bakyali bono we bajja anti nga basajja be bankwata ne bankwata eno neeno ne bantambuza nge n'ebigere saa bisitula nga bizitowa ne babinyiga n'amazzi agookya bati nga bizimbye kubanga byali birudde ne banfulumyako aweeru ne ninnya mu ttaka nempulira akasana nga kanjokezaako nempulira bulungi sadda amabega nga buli lunaku yes lunaku lumu neneekwata ku ntebe neneetwala mu kisenge eno naakwata ka vidiyo akasooka ogoyinga viral omulwadde leero agenzeeko mu kisenge kye nentandikira awo kati lunaku lumu ngono ye atambula n'agenda ekawaala mu bakyalibe nga nze mbeera waka mbeera bwadi namugaa leero nkwesiba kalenge tugenda babiri kati accident eyo ng'emaze okukukuba bakugiza ebyuma awo ogenda owona ebyokulya byo tebyakosebwa Hadija mwaddamu essanyu ly'omumaka ne mulifuna twaddayo ku review twebuuza ku basawo anze mbulungi ate gwose kati kino kiri important twaddayo ku review tusanga abadokita batukolako abakola ku mukyalo omwo nebatugamba ebyuma biri saidi ndala nebino biri saidi n'ekyokulya kiri walala namubuuza okyalumwa ebyokulya owulya birimu obulumi bwonna amugamba nedda namugamba mwelira ebintu byamakasale mukola ki tumuzaala azitamuteekosa okuze kwata govuga gaali nga olina ogivuga kyaza amanya engeri gyenvugamu akagaali kange olwo lwe muva ku review mwasula muserebure
n'omutababuuza kowe muva ku review wakuba fireworks twakola ne ka video kagoya kagoyinga kuba twaba twewana kali kuti twakola kutwavirayo twajibayo twewana nga bye munabye mugenda okukola ekiro nga unoganga mujja mwewana mukubona nga sibe mugenda kukola kiro mujja mugamba efe mwali mwasula ku accident se ifuna obuzibu netumala netukayo yes efe musa tumenyawo second avayo nesanyu lyamaani I'm very happy for you watali guys. kyakulya osimaka Awatali kya July na. simaka Ekya July na kye kisinga okuwoomera mu maka muno. Kisinga n'emmere mami gy'ateekateeka ku makya. Wakiteyi tewali maka. nawe imanyi naawe Ate mmanyi ki? Gwe tunnyonnyola. Tonteeka mu bintu byammwe. Tunnyonnyole. naye Adija era Katonda Yeah. kubanga kale kanjogeza amazima amatuufu nakyo kyakose Ekya July na. ebyuma era bamugamba emyaka 5 okuddamu okuzaala ate C-section. Yes, bateekamu byuma because nali nakawere nga nakazaala amagumba agagazaala gamenyeka gali teganaba kuddayo era bateekawo byuma. Kati ogenda kola otya kubanga ne ku family planning bwafunirako olubuto. Kati kankubulira Adija Katonda kyagasse tewali asobola kukigattulula okitegeera. It was a will of God because it was prophesied about. So kyalina okubeera oba ndi ku family planning oba siri ku family planning. No, ngamba musawo yakugamba nti okuzaala after 5 years. Kati ogenda ku preventing otya nga newe wali ku family planning omwana yajja. You're very fertile. soka webuuze kyogaye twalinga musomero tuli Ku ssomero mwalyanga ebintu. kyoga twali tuli Mwatandikira ku ssomero okubirya. Nga mwayonooneka mangu. Wali mukulu gwe wayonoona omwana. Banaye ku ssomero nga muyinza okwetunuulira nga tewali kye mukola. Tewali kye mukola. nga togudde ku mwana wa ghetto olya Kyokka bannange kati ku mwenna ani asinga okwagala munne? simanyi nakumanya Akwatira ku mukyala omutta. Obuli ofi? nze amazima matuufu nkigamba wano olaba nti olikyali waffe otwagala biki nze n'obeera muntu kyoba nga oli wa famire yange nze fama abaana be nakulyamu baana basenga wange nakulaba wabakazi bawe respect ng'oyogera ku mukazi we oyogera ku mukyala we like atabuka kati nekinkuliramu kati nange tovaayo eri n'oba oli wa kika kyange oba oli maama wange oba oli ani nokola noba nga mukazi wange omusizaamu amaaso basi bibaali bikwatagana bulungi. Lwakuba Mukama yakuyamba akuyambye nti kankigambe kale kuyamba oba kale Mukama yakugerera mama wo tali mu nsi naye ekyo nga bw'okyo wali mama wo. Nze mune ndi protective eri mu family yange bano ebasooka bano be basooka bali ne baddako mama senga biki wangi sebo kubanga ndi muvuzi wa boda naye nga wansanze toyinza okugamba sivuga boda lwakubona kino kyonna kyendi funa omubiri ogejja okunyirira. Wow, that's amazing. Kitegeera abasajja batono. Mazima matuufu kubanga singa songa nze saasoma nnyo naye mukazi wange yantenkanyiza nange ateraga tukola edduuka eddene kati ku level kwendi nenkola tukola edduuka nga lyemala level yaffe tufuna kiri awo kyoli kundabika gye ndabikamu mukyala wange buli kyenfunye mu bulamu bwange sijjali ampadde ekintu nakimu kwakika kyoli kitegeeza ono yannyambye kitegeeza nsobola kuva eri n'onkyuzinga byonna okukola ewange kitegedde omukyala owange e first priority oba nkyogedde bubi simanyi wekyokigenda
bane mbagamba Grace mwesonyiwe Grace wange asegede ze waffe teri yali akyadde kuwabwa mukyala nze akutte bendera nengendako ewaabwe w'omukyala n'enkyala siina wa famire yava yansondere ku ssente tugende wamu bonna besuulanga lwabbali nga bayaga tebwavo bungi yala nyingi nga besamba mukyala wange tewali asobola kutegerera tesobola kuntegerera wange woli position moli ngitegeera nze Katonda wange yampa omukyala yamwingira mu ssomero tugenda weza myaka tulina omwana wa myaka 6 tulina ow'emyaka 2 tulina ono agenda oweza omwaka kati awo munnayawo Katonda bamugamba tubadde mu mbeera yonna gye tubeeramu Katonda nga yalaga yatubulesi nga tubadde balwadde naye nga ye atulaga n'ekyokulya nga akituwa naye nga mbe waffe tubadde ku kitanda nga teri yankubira simu nti amperezeyo emitwalo 2 abantu bewammwe abewaffe nga teri yagamba mutalaga bimugenda kulyaki naye nga benvuga nabo bodaboda bana emikwano gyange benvuga nabo bodaboda ku seegi yaffe mubaddewo nnyo gye nti emikwano baneiba batwetodde bakasoma mbadde envuga mutulabiridde mutuyambye mutwagadde beninga bendaba kati nga abengana omuntu manyi oli mulwadde mu nnyumba naye nga tolina na muntu avayo agambe ti munaye matovu mugenda kulya kireeba tokola omukyala ali wansi gwe naawe oli waggulu wonna otambula oti tosobola vuga piki kati gwe boosuubira ki boda tebagibba boda mukama yayamba polisi yagitereka eyo gye tugiddeko polisi yagitereka ne ssente ezajjayo jajjayo bannange be bazinsonda yajjukira polisi twagiwa emitwalo 16 n'ekizibu kye twafuna tufunanga bwenkanya paka nakati badde obulya batumira bave batwe ku ssente oba babajjanja tujjanjabiddwa ku kisa kya emmotoka yabatumira mwagiraba emmotoka ekyaliwo ku polisi kimotoka ki ya mifaliso zine zitika enfaliso zibaako bibode kinenene ezenene yava waggulu nga tasiba nejjanga ekkirira ife mukama we yatuyambira yagwa kigo kanejjanga yeekulula amaanyi gaye gonna gagwera muffe jukira kati mama wange yali ayimiridde ono wa boda ye yali agenda kumutika kati kyamukuba ye n'afiirawo naddeeri nekijja ku piki y'ono mu mayembe mukyakoma kati nze ono n'agweri ze n'engweno kyovala nti left part yakola ki yakosebwa kuba nagwawo bba toba mama wange ekyamugjako nviiri n'agweri omwana gye yamukasuka okitegedde kyekyo naye abantu batubeereddewo Adija abantu batwagadde naddala famire yange yeekoze omulimu era ng'onjagaza obuzibu kwata ku famire yange do you know why okufuna famire etegeera si kya buli omu naye ebirala osobola okubifuna ate nze nkulidde Bukojja and I'm proud of it nebaza nnyo mama wange obutandika ku kika bakojja bange banjagadde babadde bamaama bange kubanga maama wange muwala yekka n'abalenzi aba basatu they have done a lot mama wange tebamulekeredde ne we twali balwadde bakojja bange bonna balekerera bye bakola nga bajja mu ddwaliro ne batuula nange ne bakaaba nange amaziga tebayina nnyo it's not a very rich family naye bagagga ku mitima bagagga ku mwoyo bonna kubanga nze sajjaro yange was very expensive kitegeera kaka si mu silent you're disorganizing us obadde ki gena maazi yenkomyewa family yange singagga my surgery was very expensive ate banfunira private room in Mulago I was in a private room tekisangika bonna bakwatira wamu omwana wa muganda waabwe ono teyalakinga kumata ng'omukebe bangamba nga gunywere nakweza nya neguma negugwawo mukebe gwa mitwalo 5 buli week ate nga alina okufuna medical attention ekisementi ekyo kirabirira nkakojja wange nnyongera okumwebaza naye yanjagala kuba bakojja bange banjagala nalabirira omwana wange nga maama kuba n'okumugjayo yali tayagala nagamba kati omwana waffe omututte mama promise oli waddala nkwagala nnyo
bakola omulimu ogwama. I don't know what I can give them. Simanyi n'okuba appreciating ndaba nga tekimala. Kojja wange oyo yatwala omwana ono era yatwala ne mama wange kuba mama wange ye bamusiibula mangu teyalina injuries z'amaanyi ne bamutwala mu clinic eyo gy'abeera ng'alina mama wange alina omwana wange nga tava mu ddwaliro akasenge k'embeeramu yakasasula era we twadde ewaka Ivan we yafunamu olungubanguba ye jjukira yali mu koma teyamanya nti oba mukazi we yafunye obuzibu nga babuuza mukazi wange aliwa kati famire ye n'emugamba oyo omukazi mukyawe omukazi akulekeredde. Remember they knew kuba twali mukazi oli tefenna we baatwawulira nze bantu teri mba amagumba ne bamutwala mu mulago omupya bwe balaba nga awo kumpi nsobola okumusisinkana ne bamutwala ku Orthodox. Kati famire yange nga takyasabamu accessinga kuba ne mulago bagendangayo ne mbabuuza ali atya yazze engulu alidde okitegeera because we share the same friends nga bajja ewange ne bagenda ewuwe kati bamutwala ku Orthodox nga tetumulinaako ki access ne bamugamba omukazi mukyawe omukazi akulekeredde mukazi ki nobeera mwene embeera n'atakubeererawo. Ivan yakaaba amaziga naye bano banne bakola nabo ku stage ngamba kubira nembabuuza ali mu mbeera akyakaaba bukaabi kyokka baatuganye omugamba. So ekitegeeza famire y'omwami wo yamujja mu ddwaliro mu mwali n'emutwala awalala agenda okudda engulu ne bammaking okubirivinga nti gwe tolina ky'omuyambi. Ndi mubi nnyo nnyo nagamba mukazi wange ebbanga lye tumaze ne Grace si ye muntu eyandinkoze bw'atyo bangambanga oligegeddeko Jackson yajja mu ddwaliro maama wange yaŋŋamba namukwata ku mabeere namweweeta buye yatusanga mu kasenge nga tukola mukwano ne Jackson kati nemugamba muka Jackson mumanyi Jackson ngaffe tuli family friend oba Jackson yali amukeberako by mistake n'akoona ku mabeere ekituufu kiri nti ne mukazi wa Jackson yaliwo sobola kukwati tosobola kujja na boyfriend wa baawo nakwatirira oli mulwadde ate ng'ali bubi nnyo gwoso gwapitaite oba ogijja. Remember nali wakusitula Hadija okitegeera nembagamba nembakwano bono bambi tebaavanga mu kasenge abavubuka abo okitegeera ati Jackson besides okubeera nti tuyina boutique I'm a professional teacher sina nasoma obusomesa era famire yange yannyongerayo omwana alazeewa be careful ngasanya. They support my good decisions and bad decisions. Bangamba gwe wefumbiza ku myaka emito kale they supported me kubanga Adija twafumbirigana we had nothing not even a mattress okitegeera naye ne bakuwa kati Purity Nikolongo veri nga bano bagaggawadde ng'okwata ku musajja omukyalo ono tayinza okutta they know not even a mattress twazala first born twamuzalyawo kawala ku state council nga tewali sente family yange nekwata sente omanyi okubyanza boda nga nawe bitano muvuga n'ebitaano naduka mu maaso g'omusawo yazalisa omukyalo ono nangamba nituyamba otuguliyo no gloves ne bumaji ne bu omu ninga nembyanza oba oli wa 10 kasamba ng'ogituddeko nga nobukoweko nganze nandi musifu nga nemba nga ndi bbaawo lwadwa inawo omukazi kati saazi naso okunjagala naye kali mukale akaseera osobola nakunjagala nemba muganda wakunyanjulidde nti boyfriend wamugamba totuleetera mukene Hadija famire yange ne beekwata ne bagulira omwana engoye ebintu ebyebbeeyi ne bajja we twali tubeera ne bangamba naye lwaki obeera waneeni kubanga senga wono yali yatuwaako akazigo okubuyumba katuweerawo wabwereere okitegeera lwaki obeere kati nga si walungi tewasanyusa okitegeera n'emikwano gyange ejjajjangawo neŋŋana ne Grace gwe n'oyagala kano akavubuka laba woobeera ne mbagamba am contented. Tuzze mu ddwaliro nga batutte bbaawe emboozi etusinga okwagala okumanya munnange omwami nga bamutwala batwawudde bamugambye Ivan ng'akaaba nabagamba njagala kulaba Grace. Remember he was paralyzed his left part ate nga wa left yakozesa left kati ne bagamba n'abagamba munyambe waliwo omuwala bamuyita Nina oli waddala wakola omulimu gw'amaanyi naye akoleyo ku stage afumba mmere yafumbanga emmere n'agitwala ewoono n'afumba n'emmere n'aleeta ewange okitegeera kati Nina nga yalekayo byonna byakola ne bamugenda nga ne bakyali babuna ku stage ebyo ebiseera nga tebakola bewuba mu ddwaliro
nga bamukwatirira ne bamuyigiriza otambula slowly by slowly olwafunamu akangubanguba mama we yamuliko mu ddwaliro namugamba nzira wakanjagala kulaba mukazi wange mama we n'agamba ati kati ne bamutwala ewa ssengawe wali we yakulire Kawaala bamutwala we ewa ssengawe nga tubeera twogera ku ssimu for 2 days olunaku essimu yagijjawanga amasimu baali baagaba kati oyo mukwano gwange Jackson gwe nkugambye yagendayo n'amulaba ye yagendayo n'amulaba ate ng'omulwadde baamugambye nti Jackson yakwatiridde mukyala because baali tebamanyi relationship ya famire zaffe bbiri okitegeera kati bwe yatuukayo mu ddwaliro no teyeewuunya omuntu eyakwatiridde mukyala we okujja okumulaba already ye yali amanyi amazima okitegeera ye yali amanyi amazima Jackson yakwata akasimu ka akatono n'akamba tubeere nga tuwuliziganya okitegeera n'olina akwata akasimu n'akola ki n'amuwa you get era Jackson nyongera okwebaza yonna yonna gy'oli watubeererawo nnyo okitegeera kati nga tubeera tuwuliziganya lwe bantwala mu operation yasigala akuba kuba bantwala saa 3 ez'okumakya nadda kawungezi saa 12 kati we bamala okunkola operation yenkeera jukukola olunaku lwonna teyampuliza nadda kalifoomu mungi mpulira bubisi bitegeera it's my first time otegeera omuntu nga bakulongoosezza enkeera n'agamba bakyali bo bansobola okutambula osisobola kutambula ne bamusitula ne bamuteeka ku piki bwebbu ne bazibuukira bonna convoy kati ngene mabega wali atudde amukwatiridde convoy bonna nga bakola ku stage nkuwulira ne bagivuga paka mulago ffe twagala mukyala waffe kati nali eno mukazenge ngenda okuya ne ngamba nno bano sibe bayaye boono ngenda okulaba nga n'owomukwana agiddeko I was so happy Anayo mukyala wa muvuzi wa boda I'm very proud. Yes. And that's amazing. I love it. Lwaki omuyita omukulu? He deserves to be called omukulu. Bana ye mukulu. Ye ngaafaanana mutoolo. Diye olowooza teyeetaagisa. Nze bwe nasoze omulala nagambye yi. Omwami wange yajja e Mulago. Kwe kuŋŋamba ebyo simanya baamugamba saafuna buzibu bikoze bitya simubeereddeewo ne mugamba mbikulaakulako. Obuzibu bwe nafuna lwaki ejjo nabadde mu theatre. Nakaaba amaziga. Nangamba naye tujja kubeerawo. Angamba tujja kubeerawo. Tasaadde okunsitula okunteeka ku bucket. Naye emikono giri byajo. Okitegeera? But I was happy kubanga nze nako mumulaba ng'ali mukoma. Okitegeera? Ne neebaza Katonda era twasaba essaala eyo ne tukwata ne ka video. Twebaza Katonda tuli balamu tulemadde. Olinamuko ekirowooza nti famire y'omuvubuka tekwagaliza kuba na mwana waabwe. Ekyo kituufu Hadija. Kituufu. We've seen it all. We've fought battles. And we are still fighting. Ngaziriwa. Ngabiriwa. Ngabiki. Tubuli. Mukwano. Akaseera ka accident. It was a very, very trying moment. A very trying moment. Okuva ku bino nti twafunye accident eyo trying moment. Ebigambo byayogerwa. Omukazi alimadde kuba nkugambye. Funa omulala. Oyo agenda kugasa. Tewakyaliwo kya Julayina. Bayogera. Taliddamu kutambula biki. We fought battles. Segera. Amanyi kyayagala. Segera. Abasinga baliyita ddogo naye okwagala okwaddala gye kuli munnaye. Nze nkukkiriza gye kuli. Ate bw'obeera nga weesiga Katonda. Because we pray. Teyali musabi. Balinayo ko bye baali bakoze ebikuleetera okulowooza nti nakino oba oliawo be bakibatuusaako. Adija byosijja bigenda deep. Agoge mazima. Because we tuli kankugambe tukyejjanjaba. Kitegeera kuba tetunnaba kuwona. Kyovola bantu era ondabye nti nkola ki mpenyera. Ate abo twabalekera Katonda. Obaani yakikola obaani okitegeera kuba si kyabwa Katonda. That's what I believe. One family okubeera muki mu accident yemu okitegeera naye tusaba Katonda ebibya bitwale wala ate ne twebaza Katonda okuva accident lwe yabeerawo Hadija. We are going far. We are going beyond. Ti Katonda asumuludde emikisa kaŋŋambe weebatyo okitegeera kubanga twalina edduuka botiki
nenga teriimu byonna okitegeera katonda n'atema ekkubo awatali kkubo neyayongeramu kapito okubeera weeri kati okitegeera abantu bava ku tiktok nakubira essimu kano kwa postings enkaagala we deliver okitegeera ekitaaliwo luli nti abange ogambe ntya before we were not looking like this, we were not big like this. Katonda atuwadde omubiri, Katonda atuwadde okunyirira okitegeera omwana waffe oyo omulaba yali mu accident. She has never been sick, she has never ng'ogyeko we bamuteekako ekisementi n'abeera nga tali comfortable as a baby nti kibeera bangamba kibeera kizitowa tetumuwangako mpeke ya senyiga tetumuwangako mpeke ya flu oyo wotebaza Katonda obuwe bazana omwana waffe asoma omukulu esomero lyasomerako. I want to appreciate them. Bagamba omwana ajja asome for free. Ma, that's amazing. Yes, kubanga baategera obuzibu bajja n'emulago ne bandaba oli ne bamunoonya kubanga abeewabwe baali bamukweka n'akola ki n'ababula. Omusawo eyanzaalisa omwana oyo yajja n'andaba. That's good. Abantu batwagadde omusawo akuzaalisiza Hadija relationship awo si webeekome weyawulira Grace ne Ivan kubanga mu ddwaliro okunywa eddagala tubeera babiri ne tugenda nti mwanjigiriza omukwano baanamu kati twali tulaba abasajja ba boda eyo munaye ng'abantu babanyooma. Katonda buli wamu ategekerawo ekkubo. We are proud of what we are. That's good. Okitegeera era wombuuza baakola mulimu kyavuga boda gye tulina avuga pishi tulina okukkiriza nti Katonda ajja kutuwa emmotoka. Amina. Okitegeera kubanga kubeera yes kubeera kukola nnyo kati ku TikTok nakola first video yagoinga viral nga nnongosezaako edduuka hasa akutama bulungi Hadija bawo nga akulongosezaako edduuka bana ne bamuvuma sajja wa Kiroga it went viral yansukako okitegeera kisobbi yenga alina embale nnyingi omutulugunya omubonyaabonya nga balowooza nti gwe bonyaabonya omusajja. Kati abo abamanyi story yaffe they came in comment section ne bagamba mwe temufuma bamunamwe because ebita biki mumanyi gye bavuga abatagimanyi bagitegedde leero. Kati oli n'ava eri nti no agamba aleeta ebinnyo by'omulaavu yammwe nga tamanyi gye muvudde. Hadija we fought battles. Pichindiko njagala olabe ka video kano omukyalo ono agambye they have fought battles. Yenna aveeri nti yeerijje ku mwami wange. I'm ready to fight with that person. Wanji? Hadija omwami nali musinga class. Gwaki nkugamba njagala nnyo family yange. Okufuna family etegeera si kyangu. Kya buli omu. And most especially not nti oba my mom and dad. Okufuna family etegeera si kya buli omu abalala bakoma ku butungulu na nnyanya. Yes. Family yange yaddala. Naye omukyala n'omutwala ewaka nga totegeera. Kyokka nga twalidde bambi obutungulu n'ennyanya twazimazeewo ate n'obonyaabonya omwana waffe. Era bagamba ono bamuyita mubanda ewaffe. Wengendayo muko mubanda oyingiddewo kati mutabani waffe bamuyita omubanda omuto kuba naye yamufaanana namubanda. Omubanda ne muko omubanda lwaki tewangambye n'embanjula bwenti. Bagamba omubanda omulese mu kkanisa. That is good. Kubanga buli wetugenda okusaba oba tusabiddewa mbeera n'omubanda wange. Okitegeera kubanga teyeeyisaako we don't fake life nti aze mbazadde bange yeeyiseeko si mubanda biki. Era mugamba kyekiriwo kojja kyekiriwo omubanda. Okitegeera bwe tubeera we don't fake anything. Namuzeeta nava taata ffe twebuuza embuuza bataata bammwe era nga nze muzewe musanga nga twebuuza bwefe twali twebbangako we bukya kiriwo taata mwana amajanga gambuzi nteeseganya mu ngeri yammwe. Bannaye mwebale kusharingako mboozi yammwe naffe. It is very amazing. Kati obugambo bwammwe obusembayo mwagala bwenkanya? Obugambo bwange obusembayo ku poliisi bagamba kyawali emmotoka ye eyali agivuga yawona oba yafa. Bagamba driver yabuukamu n'adduka kwe kugireka nekola ki netutoomera. Okitegeera naye n'abasirikale ndoza yagezaako okugisiba n'egaana.
I want to appreciate those people. Bajja mu ddwaliro, they followed our case paka ssaawa ya leera abapoliisi b'ennabweru muli baddala mbagala kitegeeza omusango gukyatambula lwakuba ndowooza temulina bugumiikiriza. ala ebyomusango si byangu Hadija. Okitegeera anti omubanda agambye nti mmwe temunnafuna bwenkanya naye ate okusinziira w'oyogera kiraga nti omusango gutambula. Batuzaamu amaanyi bambi, batuzaamu amaanyi. Obwenkanya bujja kubufuna. Batwagala nina okukkiriza Katonda wagamba nti kino kati kijja kuba. nabbi yagamba nti ki obwenkanya munaabufuna. Obula Hadija. Ati yensonga lwaki nkugambye when God says yes nobody can say no. Lwakubanga byetaagamu patience. Okitegeera kubanga we natwalira omubanda wange ku church that was 2015. Okitegeera ne tugenda ne tulaba n'amusabira yalina ebizibu bye. Myaka 9 omubanda nga asaba. Okitegeera kati n'abaana be yasomanga nabo bamwewuunya. He has turned into a good person. N'abasomesa batusomesa bagamba you people you're really inspiring us. Kubanga oli yali kwagamba not my class kankyogere bwentyo. Nze nali prefect city stubborn I'm humble someone abeera attentive kangambe we batyo okitegeera bulungi oli ali bibye we were total opposites. Omwana ono ejjo wenna mukubidde ne mugamba nkyusizza obudde mpa ssaawa 9 n'aŋŋamba Habi agenda kukola mukwano yanguwako. Ayagala omusajja we anti Habi alina okugenda ku mulimu. Omusajja njagadde Hadija. Aiva yasinga okunjagala kankyogere we batyo. Anjagadde. Omusajja akwaka. Nze ndi kaŋŋambe nina entondo sisoboka. Ekyo nja kukyogera. Olina entondo? Lwaki olina entondo? Kantu katono nnyo mmere entondo nange Katonda bw'ate bwe yankola. Naye abeerawo n'agamba Mama Gabi tukyogereko. Waliwo we neekyanga ne mugamba leero gontamye twawukane. Nze entondo ezikujja akambu n'ogenda n'osula ewa mama we ennaku 3. Naba nno. Muneetoddanga mukuva waka. Naye kati sikyabikola. Kati watereera. Sikyabikola. Kati watereera. Sikyabikola. N'agamba mukwano nze saagala ondeke ogwo ali mu buli kimu kyonna ekyanga. Kati lwaki mba simwagala? Lwaki mba simutijjisa? Tubadde mu accident. Biri byafuna obuzibu n'agamba kagumiikirize. Jangu atule wano omukyalo ono akubuulira enjagala gy'akwagalamu tusiibule abantu. Kubanga bw'atandika okwogera ku lugendo lwa laavu tuyinza osula wano. Hadija byatandikanga ebyokusaaga agoge mazima. Omusajja munnyonnyola ensonga. Nange sikkiriza. Biki by'omusuubiza? Musuubiza kumwagala. Ivan njagala kubeerako ku mbaga yammwe. Hadija ajja kubeerako ate neetera. Inshallah njagala kubeerako ku mbaga yammwe. Njagala kibeewo. Amin. Njagala kibeewo. Hadija kankubuulira omwami ono olunaku lumu yaŋŋamba njagala kujja wammwe ku kyalo. We had no money saved up. Okitegeera ne mugamba bw'ogambye I called up my uncles kubanga nze be bange ne basonda ne mbagamba omubanda agambye ajja they couldn't believe ne bajja ku dduuka bagamba olimba sente azijjeewa. Okitegeera Hadija twakola omukolo otyo omubanda yakola omukolo Hadija Katonda bw'agamba nti ekintu kijja kuba ne bagamba okwanjula temujja ng'ebintu byaleese byeyogerera. Yaleesa biki? Si bino bye bajjuza ennyanya n'obutungulu. Baali basiimu nnyo kubanga n'engoye zaaliko ku kyala bukyasi. Yaleeta apples, strawberries, yaleeta by'abazungu. Yaleeta blueberries. Ne bakkiriza. Kitwale wodi ku level kwendi. Ne kaddiko ng'olaba keeko. Wow. Ku level kwendi. Mwatulyakodde emmere. Yes. You guys. Muluddewo okujja mu kamera. Mwatulyakodde emmere. Family yange yagamba omubandale. Kubanga kojange oyo Kajubi. Yava mu kubeera kojja wange. He's my dad. Era ye yatula wali mu ntebe ya taata. Ne wendi banyanjula yali beerawo nga taata. Even walking me down the aisle, he will be the one. Kuva buto anjagadde. Era we twafuna obuzibu yagamba muwala wange omukulu. Yafunye accident gy'abeera bamanyi ndi muwala we biological daughter. Kale webaza abantu abakubeereddewo tugende. Abantu abambeereddewo
singira ddala okwebaza kojjange Kajuli Robert oli waddala nkwagala nnyo ku mutima kuno you did an amazing job mama wange yali mulwadde naye nga naye yeraliikiridde muwala we n'avaayo ajalambule muwala we mama wange nkwagala nnyo nkwagalira ddala Jackson bw'ate oli waddala nnyo nkwagala nnyo ne mukazi mwankolera omulimu ogw'amaanyi by the way abantu abo bakola omulimu ogw'amaanyi gwogumanyi jjajja wange wabeerawo nnyo mama wange mama Jane wakola omulimu ne maid gwe nayina mu biseera ebyo nja mwebaza nnyo Janet nkwagala nnyo ne waliwo ofunye obuzibu yonna gy'oli don't hesitate to come for my help yambeererawo yandika emulago nga tetasasulwa yagamba anko ne anti temumpa ssente kubanga muli balwadde ne tuva emulago ne tujja ewaka nga waali akola buli kimu nga waateekeddwa okukikola okitegeera mwagala nnyo ngenda kusembyayo omwami wange naye yali bubi naye n'agamba alina okulaba omukyala oli waddala musajja gwe nkwagala nnyo Grace and Ivan forever. It's amazing. Abantu balina omukwano and it's a beautiful thing okubeera mu love. Ivan tubuulire ebigambo byo. Nange nyongera okwebaza mikwano gyange gye nvuga nagyo boda. Oh mama. Avubuka beekawala mukulu Yasini Olugembe Uganda nge chairman wa stage webale Lukidi na Rose mwafumbange emmere mugireetanga mwebale Kayiwandru akwatanga ekitabo itambatuze onsondere sente zinjanjaba mwebale mwenna bisobodde kumenya baganda bange mwenna baneibazi baffe mwenna abeekawala mwenna batuze beekawala mwenna bane mukama abawe kyemusinga okwetaaga mu bulamu bwammwe mwebale kunsitula mwebale kunzija wansi mwebale kunnongoosa naye kemba sibirira mwagale nnyo bakyala bammwe kale abalungi abatulaba olunaku olwaleero mwebale kusubscribinga eno ye famire y'omubanda ne mukyala we omubanda owa boda Ivan mubadde nga mubafollowinga ku TikTok okwo naye nga babeera na very terrible accident ate Allah n'abasaasira ne bakola ki ne bagiyitamu njagala okubeebaza bannange yonna gye twatandikidde love is a beautiful thing don't beef to beefinga bantu bali mukwano omukwano ogunyuma just nawe noonya omuntu wakwagala balinga batugamba nti omukwano oguvudde ku ssomero simanya tegubeerawo simanya biki naye mulabire ku bano bambi badziya byonna bisoboka neyanza nnyo bannange assalamu alaikum